Mayanja lyerinnya lyange mwebale kubeerako mwebale kulaba mwebale mu abasubscribinga abakomentinga nabo mwenna abatuwagira abatuwa obulango mukola kyamaanyi kuba mutubeezaawo so njagala kubajjukiza nti neddira mutima omuyanja era nsaba mbajjukize nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda era ddamula yakyagirina era gikwasizza maanyi. Njagala okuyisaawo aba Ramen Hair Sport basangibwawo Kabowa ku kizimbe kya St. Anne basalanviriza abasajja wifi weeri kamasaji weekali so gendeyo bakuyoyote tugenda mu Eid gendeyo bakuyoyote ogenda okusala ebisolo mu abataasiibye obanga gwe togenda kusala ate babeere nga bakukolako gwe nno munnanga anaabeera n'asala ate togendayo kukola ki kusala nviiri mpaka nga Eid ewedde. Abasiiba mwebale nnyo mwebalire ddala abasiraamu mwenna mbaagaliza Eid ennungi mwebale kusiiba n'abagenda okusala mwenna n'abatagenda kusala nsaba Mungu guddako ate mubeere nga musobola okusala. Nsaba okubajjukiza ku Grow. Are you a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support, including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching, and mentorship, with all resources available for free. For more information, please visit grow.psfuganda.org or grow.go.ug or contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, Ground Floor, Plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender, Labour and Social Development at Plot 2 George Street, Simbamanyo House, 3rd floor. You can also reach out via email at grow@psfu.org.ug or info@grow.go.ug or call us at +256 394 514 071 or WhatsApp us on +256 762 304 961. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Grow kitongole ky'abakyala kiyamba bakyala. Gendayo oyagala kuyiga training ki makeup, oyagala kuyiga kulima, oyagala kuyiga ku bakinga, oyagala kuyiga kukola metals abakyala byonna kyowulya nti oyagala okukiyiga. Genda ebakwa training ya bwereere era bw'ogendayo n'obakoona bakulagirira agwa ayagala okugenda okuyiga okubekinga genda wano. Ne bakutwala wonna w'osobola okugenda ate era n'obeera ng'oyiga ekyo kyennyini ky'obadde oyagala. Ate n'omala okuyiga ne bakutikkira ate n'omala nga bakuwadde akasente akatandika. So noonya ogrow wonna weeri onoonye na biki bye bakola ate obeere nga weetaba oba ng'obeera nabo. Naddala mu abakyala abasiraamu be bagaana okukola osobola okukolera ewaka. So bw'oba osobola okukolera ewaka genda obeere ng'olina ky'oyiga ate obeere ng'osobola okiddukanyiza ewakaawo wennyini nnyini. Mu vidiyo mwe buli omwo mugenda kuba mulaba abakyala bannammwe bo be bakozeewo olabe ebiki by'ogenda okukola. Kino Grow bye bakola byonna bya gavumenti, kitongole kya gavumenti naye kiwagirwa kiteekebwamu ssente World Bank. So gwe gendayo bugenzi toddaawo nti ate kino ate kiri ate kino ate kiri tokola kajanja genda oyige kyoyiga ate otandika okubanga obeezaawo obulamu. So tuli Kabalagala Kabalagala tuli Kabalagala tuli n'omuyimbi Kasiita ali wano ashanana anyirira oyinza okugamba tannavaamu kiwanga kyonna okikola otya onyirira moyina spa. That's why you're looking nice. How are you, Hadji? I'm fine. Oh dear, you're looking nice. Thank you. Yeah. Omwana ali atya? Ali fine. Taina buzibu. Amina. Omwana w'obulenzi ali fine. Mama King, the king. The king mama. Business eri etya? Business eri fine. Etambula. Of course si bulungi nnyo naye etambula. Naye kati mukasana mukola. Mukola abaspa. Tukola ne mukasana ne mu mpewo tukola essaawa yonna koze eri steam and sauna.
osala amasavu anytime, be it in the cold, be it in the hot. Naye kati gwe lwaki wagikola nga eri munda? I mean like nga kati nti nitona abantu bagende tebekwanira yeeyo. Anedda. It's more of people bentegeera bensobola okutegeera nti gundi yazze njaga nebanga family tugundi wamulabye gundi wamulabye tuyagala kino muyolerero kuba eyo si ya muyolero era etwala abantu at most ndowooza nga 2 at a time at most. Kati ya make. It depends, prices vary according to season eri etya. Tulabanga season eri a bit wansi nga tusamu ko 15 but the price is 20. Okay. You were going to peak to 20. So waliyo steam yokka na sauna? Steam and sauna ne massage. Oweekolera massage? Nedda mukwano. Sibeera nayo nno. Sister wange ya jirani nga my young sister. Ndwawo nnyo okubeerayo. Manyi gwe okola massage abantu bajje. Kubanga kati abantu bajja lwa face ne bagamba akagende mpagire kalo. Era nemba siyo nga sinza kutteko era oba mpagidde. Kati ate wano tugabula mu kacaayi nga tuvudde eri mukoota. Olumu mpitawo like on weekdays wemba siina byakukola nga not busy I can pass by nembusako baklanti bange baliwo nembabuzako nembasabye akacaayi nenko n'ab'ekiboozi ne tugeya ne tukola ki. Mugeya? Nga tonna tuyita ffe bakigerezo ti. Teri kisinga lugambo nga sauna. Esinga n'ababoda. Ate baba tebakyaliko nti oba notalandowope oba notagambe nti nze nayogera kino. Lugambo lwa sauna tebafuluma. No wetooti. Ne mutandika. Naye weetadde. Naye kalo weeta. Weeta n'akakulaba juzi ng'oyambadde akasikaati nga kakomena. Ng'abaana batudde wali abavubuka. Nga banyumirwa music naye nga bamunyumirwa bakulingiza bati. Nze tosobola kunningiza. Nze sina kyesikolanga sikimanyi. Kalo nze kenyini nalabye nnikayo. Eyo si nnika. Yabadde. Nze sola kwamba nenteeka nnika yange kungulu. Yabadde ki? Yali body suit. Nayimbiranga mu body suit. Ze natu banneewunyisizaamu batidde nnyo bannange. Abantu batidde nnyo ne bagamba yii nakawere. Kati nayimbanga nga siina kasikaati ako nga ne mu body suit yokka. Okitegeera nabayambye nezisaako n'akasikaati. Watuyambye? Nyamba mmwe kuba nze gwe tofaayo. Oba ki? Sina kyendaga, just know I was so much covered. That's why I was dancing asikola ki. Mataddemu nika munda nenteekako ne socks eya skin. So you don't have to see any skin of mine. Wabadde otaddeko ne socks? Yes, my skin. Naye olowooza babadde erabika nti mulambala socks ennaku zino ziringa skin. Kyenkugamba. Kati omuntu awatategeera nti otaddemu ka socks oba nedda. Abalowooza alaba ku nnyama. Akasikaati kabadde kalaga ekiri eri. Yabadde body suit nga namba bwetu wansi. Wansi nga ya white. Yes. Kasiita linnya lya family? That's my father's name. Okay. Weddira ki? Neddira Ngabi. Abaana b'Engabi ennaku zimwe muliko. Otulabye. Okimanyi n'oli owa Footo. Naye wa Ngabi. I came by foot. I came by foot. Ada trendinga nga nawe otrendinga n'akasikaati ko. Olimba. Toka sikaati ya trending nze nnyo bwekyo. Maze waliwo yakampereza nanga ndaba abayimbi bammwe. Ninga kati nze nakezo abasajja abali eri bonna basanyufu. Naye ate nze sinnakalabako. Tonakalaba? Just waliwo omukwano gwange bwe yakampereza gyonna ngambyo everywhere on social media. Ngamba. Abakazi bali muli banyiivu. Obawaayiriza nga banyumirwa. Abakazi babadde muli banyiivu ndowooza abatajja. Abaali muli munda baali basanyufu nnyo. N'abasajja baali basanyufu nnyo singa abakazi. Kati ze bakwatanga vidiyo ngo yali agala kundagamba nningiza ne mga tolingiza ne mutereereza. Neze nalungi nga nsikira mwe lwasimulage mbu naze nkimanyi kyenyambadde mu system. Ng'omugatereeza kamera. Nga mugamba toweefuula mbu atoyagala kunningiza kubanga sikustamidde. Ze kyenyambadde naze nkimanyi nti nayambadde bwenti. Kati gwe okusitama ku ggwe kyeki? Okusitama kwe kuba mbu nno akana kapale kolaba kalina kalamba pakeno nga bw'oyambala buno bupatro obw'omunda. Lwakubanga mbu nno it was maybe white. Kali ka white ka cream. Ka white. Kugambe yali namba bweti body suit paka wansi. N'oteekako akasikaati. Yes. But it was a full body suit. Kasobola kwambala nze n'enva waka ne ngamba nno nzize kunama. Kunama. Kati awo wali tokunamye. Wali oyambadde bulungi.
nali nyambadde era nga intention yange sikustamira abantu. Sikubastamira. Lwaki bo balowooza nti obakunamidde? I don't know, maybe people are pervs bo baagala kutwala kibaagala, but it wasn't my intent. Kati kuggwa omuntu aba akunamye yaba ali atya? Yalaze ebitundu? Ndowooza. Tekalo naawe. Nze nkulayiramu sinasitamira muntu yenna. Yes. So lw'olisitama mujja kumanya mbu nasitamye. Kirabadde nkubuuza nti gwe okusitama kye ki? Mujja wena nyasitama nga njagala mutwe nabage kati Paul nasitamye. Kati leero ngenda basitamira. Ne Paul nayisize sitama. Kati maama akavidiyo kano we kamutuukako. Mami wange. Agamba atya? Kuba naye akimanyi nali sistami. Naye akimanyi omwana wange yali tasitami. No, sinakola because she knows nali sistami. Kale oli muki oli Muganda? Ame Muganda, yes. Omanyi abangabi abasinga bava eri. Ewe Namutamba. Mbalala. Nze ndiwe Namutamba naye era ndi Wangabe. Okay. So kati oli awo omwami tonnamutulaga. Omwami obunkenke butuliko buyitirivu. Gwe naani? Naye bannayuganda bannange ffe we tunoonooza ebitatukwatako. Omwami tumunoonyeza taata Kingi kuba ffe twakkiriza dda bye boogera balimba. Ebyaki? Feffe Busi taata w'omwana. Kaakati nze sigenda kwogera ku famire yange era nga ogeye mukola ki? Tunonooza bitatukwatako. Era munonooza bakuyita era musigale nga munonooza bwe munaakoba nga mukivaako ojja kututta omutima. Bafa abantu ffe abanonooza bitatukwatako nga tuba tufa mangu. Abafa mufe kubanga tulekerera yego waffe nga tukuwagidde ebbanga akakati akatono katukubuuzizza weekati. Ate bujjo muwagira ate ng'era lumu tujja kusanga. Ate bujjo muwagira musajja bamuwagira. Twakusanyukirako. Maama saabala essanyu. Wano bwe wajja mu kivulo n'olubuto gondi mu festival kato n'otukuba omuziki ntugamba omwana ali lubuto alinga ataluyina amaanyi agajja wa. Kati omusajja ajjiramu wa. Kati awo ne tugamba omusajja amufaako. Twetaaga tulabe ku muko mulamu tumulabeko tugambe maama nnyabo omwana tuba mufaako tukusanyukireko. Kyoba omanye ebintu bya essanyu likome. Sogera ku famire yange kyo mujja kinsonyiwa. Tukigomere. Naye ate nga famire yange erina omulozi mwana wange ali mu kyalo sikulaze ekifaananyi wadde nga ndi bize mukeberako. Omwana ye tumulaba. Abadde mu nte nga omwana ye tumulaba awulira tumubuuzaako just kubuuza Kinga ali atya n'otugamba ali bulungi ne tukkakkana emitima naye kati kiri tusula tukukunadde. Tugamba olumu alyerabira. Mutima tugamba oba olumu alyerabira n'akipostinga nga tagenderedde. Ekifaananyi. I cannot. Toyinza nakwerabira. I cannot. I cannot post my. It's okay. I cannot post my man. Naye gwe kale mukikola mukyamma. Sebani. Okubeera nga teweerabira yadde n'omupostinga toyinayo lw'ofunamu mababbanyi n'omupostinga nga mwe mulyokke abantu bamwe mubaagalira eyo. Ate nno ky'omanya tubeera happy. So we have all the memories in our phone. It's not for the world to see. Omutima ne gukubeera nga gukuteredde. Yeah, very well. Ate we guteera n'ennyo omanye abakyala tulina obuzibu ogasawo yalaba bbaawo gw'aba ayagala. Bangamba. Yeah, that's what we do. Bw'ate aba ayagala nakukulagako nti namwagadde. Yes, that's what we ladies do. She will know that is your man and she will go for your man. Ngachimanyi. Atenga she's going for him because she knows that is Carol's man. So me, I avoid things like that. Manjagala to love my person in peace. I don't want omuntu ali aninako obuzibu oba yagala what's mine to come and also take my man. They can take everything else but not the love of my life. Yeah, the Carolika. Yeah. Gwe, nafunga ina nyingi. Banange, kanajiyo no muyinza n'okutya. Batwale buli kimu. I know the love of my life. You know, people can want to take, people out there are not very nice people. They can want to take everything of yours. So it's always good for you to guard or guarding ebintu byo. Notayogera nnyo biki by'olina.
mutayogera nnyo mbu kalakataka kange, toyogera nnyo mbu ate ennyumba yange, mbu ate ezimba wali, olumu si birungi, mbu ate eri business yange, mbu ate oyo omusajja wange. Olumu is not good. Just shut up and just... Anti waliwo abantu be bamanyiira abantu talina kaakoze ebbanga lyamaze mu industry oli n'anyiiganagane kati mmwe mumanyiira nze nina kino nina ne kiri kati bwe nkulaga bye nnina neefunamu ki anti n'olekerawo okummanyiira n'omanya nti nkozeekozeewo ku bintu. People will talk about you whether you do good or bad. Nebo nwalaga ebintu ebiva kuno paka kuli nga nonye ekirala kyagamba kati andaze the kansatulaza amayumba talina mwana wabula banoonyayo buli ssaawa atulaga omwana, atulaga omusajja, atulaga obufumbo, atulaga empeta. So if you're always proving to the world, you cannot live your life. So it's important for you to always stay human. Nze nga nzijeko okuyimba n'ozija n'enkuba endongo biti bikikka sitanva bwe nti ku stage neyambula ekitiibwa kya Karo Kasiita. I love to live the life of Karo Namulindwa, and it's a beautiful life. Very beautiful. I go back home, I cook for my man when I have to. I take care of my son. I do family visits. I do family luncheons, weekends. I go out with my son, go shopping, we go playing. Like I live a life of Karo Namulindwa and neyambule kya Karo Kasiita. Tozagala abantu bakinzijjeko. So kati gwe ofunamu nawe kino ekizibu ky'okutambula nga otaddeko enkofiira otaddeko akakaya galubindi just in case tukitwale nti olina woyagala okugenda olumu. So kanze gyembeera, it's a very very civilized environment. In that ne bw'otambula, no one wants to point at you and say that's Karo because maybe nakusongamu ye honorable gundi. So why are they pointing at you? Kati mwebe muyisinganya ba neighbor nti gyebali abaho nali nakubuuzako gyebali buli omu ali ku lulwe so teri buli omu ali busy akulaba very excited. No. Tebaliyo. We live a normal life of ogenda supermarket obuze ku abakolayo hello and they all be like hello how are you baleme kubeera we bati no nkukwatireko can I help you Karo obulamu butambulanga bwe wabubala. God is good. Ali ku script ya Mungu tonavaako. So go tofunako budde bugendako mu owino funa ku bya bbeeyi ya wansi. Okay owino yekyannemye okugenda mu kuba ate I don't know. I would love to naye sikikolangako. But I've been to Ham. Nesimu kugula wagenze okukola wagenze performing. Leka kutulimba. Oyina okuba wagendayo olunaku lwe mwagenda okola drop wazeeyo performing novayo si kyekyo kati eyo downtown gye wakagendamu gwe mundi ogwasooka kuhame no and even when I had my concert nagendayo omanyi omwami awagira nnyo abayimbi nangulako table bannange njogera kati hamone tumuveeko hangi njagala ku maduuka gano agali wansi eyo muhamu ago amazima gali nti tonna genda yuko downtown kijje wali ogenzeemu Ham nagenda go that's downtown enough. Engoye ozigulawo engoye tuzigula tubaako n'abaana betuwagirako ku manyi ebyafuka digital yes omwana akwereza engoye ze n'ogamba nfunira kano na tiketi vya nakireeta ewaka n'olonda trying out eziganye nazaayo ezo ezikoze n'ozisasula. Kati obulamu butambulanga bwe bwabubalambula naye abayimbi nga bakaaba nnyo gy'osula ng'osiibula bamemba ba parliament sente ozijja wakkala ayanga osiibula bamemba ba parliament ngambe kiyinzika n'okuba nga n'oyo akuyitako sigembu nno bwe kiri mukwano nkumanyi gy'osula bwe kiri ngambe kiyinzika okuba nga n'oyo akuyitako okitegedde ngambe it's possible naye nga maybe I don't know no it's not sente ozijjawa etsoka nze ndi mukazi mukozi nze nkola nnyo oli mukozi nnyo Must be eco on set. Soldiers are in place. Follow us
us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another Ecop crime. Oh yeah. I know where to put it. I know how to place my money where and how. Yes, that's why I can look like me very well, but I just know how to look like her very well. Why? Abantu eyo bagamba nti gwe kalo monda lwaki abantu balowooza nti monda muli toyagala shiba. Jesus Christ. Bangambye oli secret hater. Oh my God, God forbid. Oh my God, God forbid. Kisaze mu linnya lya Mukama bange. Kijeewo. Gobo kijjawo kalo. Oh my God. Abantu bwe bagamba. Bangambye oyo kalo gw'olaba oyo. Munda muli hater wa shiba. Oh man. Ngamba nja kimubuuza. Lwaki muba mulowooleza bwe mutyo? Hajati. On a Monday morning. Is it Monday morning or afternoon? Monday afternoon. On the first day of the week. Nga tugenda na No sala ekigambo bw'otyo. nze sisala kigambo. Oh God. Ngenda kumala nkulage wano messages. No bambi amazima gali nti Shiba is somebody I respect a lot. I respect her hustle. I respect where she has come from. I respect everything about her. Ate nze siina muntu mweno industry gwe nninako obuzibu kabaani. Kabe spice. Sirina muntu mu industry. Kobeere nga wankola ekikyamu, kobeere nga wanvuma, kobeere nga wanjogerako ekigambo, kobeere nga odda ku TV kubanga nakuba. Ate manyi n'ekisooka nno Hajati. Kati nga bw'ongambye mbu simanya kasikaati ko simanya biki nga bwe ngambye saabiraba. I don't see those things. Oba busy. Esooka mbeera busy. Ekyokubiri, I don't want to be taken up. I look more on the positive side than the negative side in my life. So I even tell people around me, if you have anything bad you've heard about me, oba onawulidde nga njogerako bubi, tomungamba. I beg you. Even my team knows it. Kaya manager wange mga, please don't tell me. Because saagala nfuna eri endowooza nti oyo muntu takola ki? Tanjagala. I don't want that. Wabula bawulira nga love eyiika nnyo bambi baŋŋambe. Nange nsobola obbalavinga back. That is how I live my life. I do not want to know who does not want me. Kati bw'oba scrollinga akasimu bw'oti n'osanga omuntu ng'akuli. Ne bwe mba mposted something on my Facebook, I rarely read the comments. Wakyejjako otya. Ne bwe mba posting on TikTok, I rarely read the comments. Bw'oba postinga toddayo kusoma. I can go back and maybe olabe bwekoze. The other views like ziri's chat etusewa, but for me to go at depth nsome comment wetugira depression sometimes. Wogira n'ebintu oli byakulowooza ate nga si bituufu. Omutima ogwewala otyo ogw'okusoma comments nga wetusookera olupostinga. Hajat, kino nkikulayira, I'm a woman of positive vibes. Anyone around me would tell you I'm a woman of positive vibes only. Saagala kumanya gundi takwagala gundi agebwa ati no. I don't want to hear. Internet yonna eri ku ggwe nneeno. I don't want to hear. I don't want. Wesiimye kalo kubanga munnange eno obulamu abaana nga basabula. Ate comments ko tusookera. Thank God sibiraba. Nogwama oba wakasomezi omutima ne gukuluma. Thank God sibiraba. Thank God sibiwulira. Thank God tebintuukako. Kubanga ekisooka me, I'm a mother. I need to protect my heart because what your heart brings out is what your son takes. Bw'obeera awo mu nnyumba ng'oli munyiivu ng'oyomba n'oli obogoyera gundi, that is what your son is seeing. So naye bw'atyo bw'akula. So me, my home,
my dear. Mirembe myerere. Mingi nnyo, baby, how are you? Come here, monyo. Oh my God. Momo. And that's it. Omusajja yeesiimye bannange. Kalabawo yeesiimye. Gwe tofunayo olunaku lw'onyiigamuko. Kati okumanyanga sinyiiga ne bba wange kimutiisa. Agamba banne kiki kino. Yeah, he's even olumu atya agamba naye baby I think one day you'll do wayina lwakola ekitongole adda kyakoze kibi. Alinda ogambeko baby this is not right. Notakyogera. Kalu. And I'll probably smile. Kati gwe omuntu agambako nti I'm sorry. Kuba oba olina complaining agamba I'm sorry. Okay, sometimes when it's too much, I complain. But ekisinga n'omuti says when I complain, I don't siremera ku kintu. Oja bizinoga baby I'm hurt. Me, I think I'm English. And nobody understands that. English. I'll come and tell you this. I'll speak openly with you. Sikweka, sikolachi. I'll tell you, you did this. I don't think it's a nice thing. I think we should do this and this and this. Abaye. Because besides everything, we are friends. And Awo oba oli mu complaining amuko. I'm complaining. Kalo. Kyetuliko si kyoliko. Bwe kinsukako ennyo maybe. Kale olumu bwe kiba kisuseeko nnyo I can cry. Ate batayagala kundaba nga nkaaba. So awo katwentukira okukaaba awo ng'agamba ky'oba omanya sigenda kuddamu kikola. And that you cannot find me nga I'm raising my voice above how I'm talking right now. Kalo. Ate olaba tolina kuba wano. Oli mu kifo kikyamu nnyo nti b'olimu naffe amaloboozi gasiiba mbire. Okitegedde? You cannot. Tobeera emikono giri muno. To a point, even I can tell my son when Kambera called my son like, King, I said no. He will look at me and burst and laugh because I think I look like I'm a joke. Olobo mukamba lidde mwana. I said no. Then agamba bannaye ate mama mi abadde ki. Oh, era mami abadde ki. Kati kitwale nga omwami omusanze yayenze. Bwe musanga yayenze. Oyina mujjawo wa ffujjo. Kuba kati gwe oli wa English. Omwami esomuganga nomugamba you did bad. Now you see. Like they say, every time when you have such problems in your relationship, it's always about you and your man. Ne mujja wange swa nakumanya ffujjo lyaliko because ate ayinza okuba yakunoonya yakuweereza omu message yakubira tasobola. Lwaki? Okakasa otya balinga bakuba. Haja, I think I am a very nice person. Ontunya n'ogamba mukazi wattu lwaki mba mu mutawaana. Ani ewa naye Kalo toli Uganda. Haja tinze Bwentyo wendi. Ati kye ŋŋamba golooza oliwa. Nze sifunanko message kuva wa mukazi yenna ng'ayogera about my man or anything. Tannafuna. Anyway, naye ng'omuntu simuntu w'abakazi. Ye ng'omuntu simuntu w'abakazi. Yeeyagalira mukazi we omukalo. Ye simuntu w'abakazi era naye akimanyi and we both know it. Nti no naawe toli. Ate bane otuuka ku nze. Sire muntu w'abasajja. It's okay, Haja, to conclude one thing. First of all, me, I'll confess to the whole world today. Oh, yeah, confess. Me, I love my man. That's number one. Number two, I'm a mother. Number three, I have a career and I have a brand. Every time you're moving from this person to this person to this person to this person, they're collecting data about you. You don't want to be discussed among men into your mukazi ali bwati ne bwati nga bali ku buchayi bwabwe. Let me say nga bali mu sauna banyumya akabuzi nga bali kuggwe. Bonna nga bamanyi bw'ofaanana nga toyambadde. Buli omu bwaganze nange nayitayo naye bannange wakoro yajja ali abadde ki okitegedde. You don't want to be that kind of woman. So me, I respect myself very, very much. Very, 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 and I've been like that kuvanga ndi muto. I've always been I respect myself very, very much. Segeza ne ba boyfriend go abatyanga. Si batya, but when I love a man, I love one man at a go. Paka webigana no yingira obulala.
nga mukama mpayo mala nga naye tutambula webigana nga naye muta I cannot have tosobola kubeera na babiri mulundi gumu ekisooka ndi sisobola kukwasaganya eno okwasaganya ono kubanga jjukira bonna abeera bakwagala kati eyo pressure eyo nesimu eyo nevuga ate ogite ate bw'olimba ono obunkenke for what sisobola bidiringa nabyo kitegeeza amawulire bye gagoogerako baba bonona brand yo mbunoki mbu weeyagala ne Feffe Busi ate nga you have your man aja tinga we nagambye Sogera ku family yange Feffe muganda we're not mentioning names Feffe yamanyikiddwa eggulire lyonna my family I'm not talking about my family oh he means a family to you me according to me he's my family yes I'm not talking about my family today kale naye ompisizzaamu si bulungi kubanga akantu kabadde katono nnyo wandikoogeddeko noga nedda oba ye netugenda mu maaso kuba emitima gitwewanikidde ebbanga buli wetubalaba nga muli baabwa tugamba science is going on the way they are looking at each other we see science giwanikira bwere emitima mulekera okwekubya pressure mujja funa obuzibu bwa ffe tuyinza ovaawo awo so far guno omwaka tetulinayo concert yo no I don't have a concert this year I might have a concert next year but I'll communicate the details when I'm ready ebintu bya concert bino biri bitya kuba ndabye abayimbi bangi mbeddewo nga bategeka concerts pressure okukaaba okuyomba abantu okubatawaanya yasasudde onaatimba yamugenteerako white yataddewo kurimu agenda oyitaayitamu nga waliwo kurimu n'omulanga amaziga gamuyitamu gwe ebibyo byali bitya it was not easy in fact nali simanyi nti nsobola okuwoggana nga we nagambya paka concert awo nawoggana manager wange yasooka okugamba kalo yampo yagamba yagamba nga aba team members kata okaro wali wetumwagala because that means now we are doing something biri abivuddemu katega English that means now we are doing I'm called Esther. I'm from Terego district. Before I came here I was only doing liquid soap, but after reaching here I was introduced to bar soap making and hair shampoo making. I thank the government of Uganda through GROW project and the World Bank for giving me this opportunity. Thank you. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. yes I told you don't do this ngobogwana ogamba oh my god kiki n'abagamba mumuleke ayombe kiyite naye nga bw'owogganamu batereeza byoyagala batereeza baba bakitegedde kiki bano baba tebategeera muba temwakola meeting bategeere nti Carol ayagala colors kino Carol ayagala stage you weight do all the meetings naye it's not easy in Uganda most times omuyimbi you have to be hands on mu bintu byo toweetuulire eri ku jambo nyimbe buyimbi you have to be hands on everything kyokola olina okubeera nga buli kimu kugenda mu company mugende mwenna agenda ku gundi mugende mwenna agenda ku signinga contract eri genda yo understanding kutunda tickets tambula agenda zitunde and that's how you sit back and be like we did it okay because if you do it wesanga nga you did it toyina kutuulawo n'olinda committee gy'oba walonda kuba muba n'abasalesi muba ne bamarketeers mubeera n'abantu production ebyokukola because you just bring them on board and for that particular event naye nga alina n'emirimu gy'emira gyakola ki so asobola okuba nga naye wotamubeerako naye ng'abeerako bibye so 22 oli ogenda kuba ku Sheraton 22nd of June Blue 3 gy'oli I will be there because I'm a big fan of theirs sinafunako any performance program but I'll reach out ndowooza I'm a big fan of the three of them and bonna oli fani waabwe yeah very mbadde big manyi fan. Cindy yekka My God, I'm a very big fan of the three of them. Lillian sings well, Jackie sings well, Cindy sings well, we're never performing a bulungi. They've inspired this generation in very many different ways. So just know I have to be there to our Gide Fena and even all my fans out there. Let's go there and support Blue 3, please.
in big numbers. So kati twagala abaguzi babedda nga bagala tusaba yakayimba kakalo nga karo tetulina yadde kabode kyetulaba nga karo aleese oba gospel tumulabeko ng'alimu ng'oluyiba luwedde ali bw'ati naye teweerabire anti manya amasengo gakukkirira nga bukkirira kakati mbale nsaba n'okwetondera eri abantu bange if you saw my kaskaati ako ne kakuyisa bubi ng'oli faani wange ali specific nga my fan nga si byaki if you are my fan and you felt like I was indecent in that outfit mbadde nkusaba bambi onsonyiwe but it wasn't my intent. I think just picture yavuddeyo bubi but inside there I was well dressed. naye bayika bano abakwata obuvidiyo bayika basi empale bagisiize cream but it was a full body suit nga ya white munda so any fan of mine who is out there nga abadde a bit yakoseddwamuko badde nsaba akole ki atusonyiwe faani faani wange kubanga abala si bafaani abaja saloonya y'ensobi gy'okola akulippire akusabule but if any of my fans out there was yakoseddwa mbadde nsaba nsonyiwe and then akayimba kemwagala aka gospel si ka gospel as such you don't have to sing gospel to be decent. ndaba buli muntu abayagala okubeera decent atuwaayo gospel osobola n'okuyimba oluyimba lwa love n'osalawo olukole ng'oli decent and I'm going to release one. It's my next project by the way. Yes. Ngenzo kyogera ngoledo iwe kiri. It's already in playing. Anyambadde bulungi engwe nga mpanvu nga zikomeye n'obweziti. And I hope my fans receive it very well. They will. Yeah, they should. Kuba buli omu abaagala. Kayimba ka love sekali siro naye ka love. Sigenda bakunamira wadde. Kino nkirayirira. Teri kuba kunamira wadde. Baba kunamidde omulungi. Kubanga video yange yasembeyo teyatambula bulungi ku TV baga nakunamye nnyo. Munnaye ennaku zino bagambye ku TV ennaku zino bagamba mbu oba piggi batandise ebintu bya piggi. Ate nagamba timu ngamba I feel like tukunamye mmwe naga tugiteege. Wali oyambadde otya ku? Bireke. Naye kayizaamu ze ndi wokalo. Ate kati ora ogenda kyusa. Naye akayimba tekatambula bulungi nekinnuma kozesa song was nice. Nga bagamba bati buli gwoka wagamba ati TV nga tekakuba. Wasitabe nnyo lengera ebisabi lengera abaana beenyize abaana babeenyiga nnyo. Beenyiga bannange nga bagamba konti naye bannange mwefiirinze nnyo ati. Nabaleka. Befiirinze. So in this next song of mine I'll make sure better decent. Engwe nga mpanvu teziiko kye kale olwero mu bowira kabogo munya kasa just dakiika ngo ojije olujjako bya bigana ka bya dakiika video shoot adoka dosolamu owulira emirembe wano oba owulira emirembe you guys ensi yaffe yokya naye teyokya nnyo nga bali ababali era inamu kali akookyerera ngamba wookyeyo era tulinamu kali akookyerera weetamuko oba owulira ebbugumu weetamuko no kati bano Justin sinyimpira kuba ntudde nekesikaye naye kawanvu nange era sikisusa ndowooza owulira nga ayambadde gomesi naye nga ogenda kuba kasita oluyimba obasuubiza mbasuubiza katululindiridde era badde okusaba hajati gwa gyogamba karo yakoze eki yalutadde nsaba werutukayo tubasooke balumpe mbagambe omwana waffe yatusuubiza I swear to God very decent clothes. Toyinayo ddira mu ngoye zo? Nina. Kuba mbadde nakugamba mubakweno mba in-laws ogenda oti. Era myambala ebyo ebintu ebiwanvu era muna. Oyinamu ddira. Nga olina kugambye embuno karo kasita yawukana kwani? Kunamulindwa. Kanamulindwa amanyi okwekuba mu ddira. Nje kuba muune ngenda dress empa. Nakubanga era sibikola nnyo. Saga nnyo nga tekwefuula kyesitali. Toyalimba. Manyi buli mukazi mufumba ayinayo kiddira. Siri era ekyo nkyambala era nga even gye tugenda kuba family members bangi. Si waka? Ewaka neera sibyambala nnyo. Kale era nkoze era olumu maybe ku weekend
ng'ofumba bino ng'ofumba Mbu abasajja babikooya abasajja bebangambye mbu bakooye biddira byaffe banange okufuma kwe muliko ako simaddira simabikoze simanya ng'ofumbira mukwano ngesagala bbawa nga ntunuleko yejjusi erwaki yakola ki yateeka mu nnyumba ye manya nga tulakwata galengera ekimuli kati wati nga galengera ekimuli kyange bannange ofumba emmere nga wagamba wallahi nengera omwana w'abendi bannange njagala nenfumba nga baby okay nenguyamba ddira wena takula talina kyalaba alino nebbere nga tulitadde likulukuse awo sinnatuukawo tojja ate tuukawo sijja kukkiriza naye ng'owaata ku mmere mpaata laba obwala osaani nkwewuunyiza nange sikola na njala mpanvu oba leero just nkusanze tuliko ne decoration nabukola no video shoot naye wetabeerayo tebibeerako bino bidecoration oba bize oba kati osaanika bwe tinoteekamu okusaanika sijja kulimba yakuba neesudiya naye bino ebiri simple because nze osaanika nga tulina abagenyi nga twagala fuma like variety of foods naye ngamba leka tusaanika naye ng'obimanyi mbimanyi ate okufumba si kwe kufumba okufumba you can have a person at home naye nga gwamwa recipes kati teekamu nekino kozaako kino kola bwoti ojja kola bwoti ne bwoti so even when your man eats the food they feel like you're gwafumbi oyoza njoza twesuubiza obuterimba ekikola soza badde nkutidde because obugwe bwa king even once in a while nabo but soza ofuna obudde n'obweyisizamu obumu sometimes it kumira depends akaana kokaagala bana omuntu avaamu nagaga obugwe bw'omwanange bwomboozi omwana wange yemuleke kyobamanya ye special case nabambi kati ofuna obudde n'oyozaamu obwo butinitini obutinitini depends obunyise ku makyano buba butinire of course nobuyisaayisaamu n'obuteekayo ebityo oyagala ka breakfast in bed oba gwokawaayo it depends yenna asazeewo anti abasajja bagamba mbu ebyo tebikola uganda omukazi yalina ozzuukuka buli lunaku n'ogenda abamagi oba biki oba biki nobiretera omusajja ye bw'abikola oba omuggyeko obutonde bwe bannange nze simanyi kubanga nze me what I'm going through is not an arranged it's not labeled for us we don't move with labels mbono abo simanya abafumbo simanya abagalana fumbo bakola kino bafumbo simanya nokola boti bafumbo nokola boti for us we don't live by the labels for us we are more like partners we are partners if you think we should have breakfast we should have breakfast you think we should order in breakfast let's order in breakfast do you think I should cook no don't cook honey I think we're going to be late you do Bwentyo that's how I live my life tebiri mbuno olina okukola bwoti ne bwoti ate obulamu busigadde butambula nnyo kati saawa yonna tusuubireyo ku gomesi ndowooza kuba kati twagala kukubira kayimba twagala kukubira obuyimba for us we're not looking for labels kiri kya label kubanga n'ebyo ebintu by'okwambula oba okikoledde ffe abantu era I still feel like those are labels because the moment you enter into things like bakuwasizza there are things that are expected of you and those are societal expectations me that's my understanding those are societal expectations oba balina engeri balabamu kyolina okubeera ng'okoze eki ng'obamaze okuwasa so me I don't want to go through that pressure ya society kalo weba kwanjula go weesalirawo era nga ne wano boli mu kwesalirawo nti leero tujja kulya ale tulireeti ne wali go oba weesalirawo naye kati wano nze nsobola okutwala omusajja wange wabazadde bange ne bamulaba nga tumaze kwambala gomesi fengo tusuddewo abakwagaliza gwe mukwano gwe naani nabanange oladde mwesiba ku bantu fengo tusudde kati obulamu bunaabaawo butya tunagamba tutya nti twaliwo nze I can invite my family members who I need to be there ninetwa omusajja wange and nobody will even know that it happened oyita ba family member bo bokka nze ate nze ndi wakajanja family yange yonna ekimanyi kuba ne mbagamba no picture should come out no picture will come out kusika janja olina amateeka
I think Mateka. I will tell them we have this occasion. Tugenda bere waka. You're going to meet my man. No picture is coming out. Si emma abajja kantu amasimu ng'ayingira. Wabula oyogera bwogezi bamanyi ekyokola. Nze n'omwana wange akyala. N'agenda ewa jjajja, n'agenda ewa auntie we, but no picture has ever been taken and brought out. He lives a very normal life. They do videos with his cousins. They play. They do what? But atende walibwa ku postinga. Newema kati ngo amukutte n'abaana baabalala. Nga mulimu ne King. Era agireka afe nayo. Afunayo mwatali. Yaba postinga. Naye nga ziri azitereka mu simu ye. N'abeera ng'alaba yekka. Because it's ours. Sibya public. Kalo naabeeka bakutya. Batya buti kugamba. Ayo bafuze. Tebantya. But they respect my space. They respect my peace. They respect everything that I want. Ate nange ndi muntu mulungi. Era osanga family ezimu nga if you're not nice to them, they'll make sure they do bad to you. So if you're nice, why would they want to do what you don't want them to do? So obulamu bwo buli private kyentegedde. Very. Toyagala kutaataaganya bantu balala na bintu byate bakuyombese. Saagala. So bwe tugenda okubeerawo nga tulinda nno ateri kintu kyo kye tufuna. Amanya gange nze namusi Beatrice nga nvira Kisaasi Kisota zone nga nkola baking. Obubaka bwe nnina eri Grow Project okugyeyanza olw'omukisa guno gwe yatuwa okwongera okujja naddala ffe ng'abakyala okutwempoweringa okututraininga abadde ne bu business obutonotono twongereko bizinesi zaffe zigaziwe. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Because ekintu kyonna you'll never know mbu nakikoze. Ate obulamu bwange bujja tambula. Naye kawo ne bamala bakuwasa ne tutalya mmereyo. Tugenda kukumala nkubuulira kuba ebintu ebimu beera muntu banno bayite nga tugootula otya ne muli enkoko ne mulya buli kimu. Obuzibu bw'okulya enkoko ngikuweerese ku weekend. Yagirya nga waliwo abantu abalala wali. Yagirya nga waliwo n'abantu abalala wali nga bwe tukutte tweyaga tugaba nange omusajja ffe tumulina. Omugole ffe tumulina. Olaba mwabo baffe tumulina mwe muva ayagala omutwala. Naye banaye nawe insecurity yaba nene sijja kwewakanya. Security nene eva kuno tena nawe koma. Ali mutuufu munnange oli mutuufu. Kastori insecure ku muntu. Yes. So bwetyo otugobye ate otugobedde mu magezi ate mulujjudde. Kuba kati simanyi oba ne ku birthday y'omwana oli tuyita. Ate ekoze ogambe yokuba nesooka twagirya and still no picture came out. Wamma ate nze bwe nga wekugambye era twali ewaka twali bangi emmere twagirya keeki twagisala bonna ne beefuga teri ya postinga wadde akaviiri. Nenkusanga ng'okemebwa. Naye n'abafamire obafugamu ebyaddala obafuga batya buti kugamba bawulira beekyaye bakuumye vidiyo bafa naye baabawa bakomako amanyi balina nabo lwe basukka bakwata n'ebiteetaagisa. Owe benzi yaffe wagiteekawo Gyeri oludda tuvugamu gwe naani ne bannange. Benzi gyeri mukwano. Benzi gyeri terina musajja akuyiwa mu benzi awo mbyokusaaga. Netugamba kalo atandikidde mu bisima. Walina okumanyira nti omuntu alina omutima omulungi nti omuntu mulungi kubanga ebirungi abalungi bafuna birungi. Omuntu omulungi afuna birungi. Afuna birungi kyatteeka. Omuntu omulungi ate nga obulungi si bwa ndabika kwokka mutima. Ku mutima. If you're nice from the heart to everything omuntu akuwa birungi byokka. Gwamugamba lekera awo.
Tusubireyo kakolaba akalala nga kali. Kaliwa nga nina bukolabo bungi. Akalinze ke kasinga okunkolera. Kaliwa. Kasinga kwagala. Kachekecha. Nina kendeeta ne spice. Wabula ate munzibye omumwa. Ne spice. Abampe olugambo. Nsaba. Mumpe olugambo olutuufu. Mu bintu bya mwangambye beewalana ne spice. Wabula wallahi muli babi. Bangambye. Mbu okole bakiyita bakyogera batya omuntu okubeera nga nti bangambye oyo omuwala gw'olaba mukozi ennyo ne bakikkaatiriza mukozi nnyo naye abiisanya spice. Bangambye mwewalana ne spice. Nga bwe nakugambye sirina muyimbi. In fact sirina muntu mu entertainment industry gwe weewalana naye gwe nninako obuzibu. Sitaliiyo. Tasobola kuvaayo n'agamba muno nze Carol aninako obuzibu. Oba batya buti engeri gy'oli mukambwe. Nze siri mukambwe. Anti oli mukambwe naye oli principled. Abantu abali principled batiika. Oba batakubye. Era nze ne bwe mpulira mbuno gundi yakogeddeko bwati ne bwati. If I care about you nga nkwagala nga manyi I'll reach out. And I say, ne honey. Wakola bwoti sira walimbyemu kubanga I cannot argue with you. Ogenda okuvaayo ku kyogero oba olina ky'ofiiringa. So I'll tell you, wakola bwoti ne bwoti nakuyisa bubi. Badde musaba okole ki? Mwesonyiwe. Naye osanga saakola ki? Saamanya. Tukola ensobi. Tukola bwoti ne bwoti. Kakiva eri ggwe okuntegera n'okola ki? N'okitwala. N'osonyiwa. Era nze most times neewuunya lwaki twekola ebikyamu mu industry. Omuntu n'atakugamba naye n'agamba kamera. Ajja naga gundi yankola kino. Me I prefer most times when mbanga nakukola ekikyamu soko ngambeko bwe sitakuwuliriza then you can. Naye abamu tutereka obusungu notereka obusungu naye omuntu nofuna chance gya nogamba ne gundi nokola bwoti it's not good. So mulina olimba ne spice. Mutukalize ebigambo kumima. Kasha kati bane sincerely kati nze ne spice bane batwewalana tuti simanyi kati twewalana tuti atandikira wa. Nshia. Ate bulijjo beewalana nabo baba baabadde ki. Omuntu asobola okujjaawo ne mwewalana just like that ne? Naakutandika. Mukama mulungi nti ekyammwe ate kirungi. Toyinza kunfunamu kintu kyonna. Era okuwaweeka n'ogamba bwe tumute. Tebikwatako omuntu ne wabakwalana. Aho oli mu bulamu ki bannange? Nze obulamu bwendemu bweyagaza. Kyova omanya kyokka. Nze nange mbulabe bulamu bweyagaza. Olaba okumo n'otapostinga. Kubanga ekyo kyekizibu kyaffe ffenna abasinga. Oluba botika video ngo kalaga kanonna kanyumye kati nokateekayo. Abamu tebakateekayo nti nno balina be bakawa. Ateekayo lwakuba nti kyawulira kiro ye kyekimusanyusa. I have nice moments like King's first words. Like how you tell him, how are you? Nakudam fine. Ate nga akyali muto like reading olaba ayogera oluzungu like it's amusing. No bukwata the moments. But nogamba kambutereke. Mwaba English bangamba muyimanyi no bitereka bana mubiteeka ku flash wambiteekawa munotuuka abana abantu bokati ngabo bogambye boga abatata abatabifulumya ne bakyalako ewuwo no bibalaga. Kenge's first ki kyogambye ekyoluzungu first words first seat first eat first laugh first step walking. I have all his fasts. Tutudde bye tulaba nno. Sinnatuukawo but I have all his fasts. Era mbadde nsaba Mukama nyambe nnyo. Omwana wange wemba ndi wakulaga face ye. Amen. So God help me. I want to do for him a clothing line called Kings. I'm create a clothing line called Kings, or like a boutique where we sell kids' clothes. Mukama wandiba nyambe n'enkyugusa. It's what I want to do for him. So I'll only unveil his face when he's showing his outfits. N'engoye z'atunda. Lw'oyagala otta face. Kyenjagala okukola. Mukama akkirize ate ng'ajja kukkiriza.
ekyo bwe nakikola nenkigusa awo nga mulaba ku face naye nga mulako with support. So bwenaaba tenatandika I will not unveil his face for toyagala kumala gata face ya mwana bw'otyo naye nga njagita because there's nothing to hide. There's nothing there. I just don't want, I'm just protecting him. Oli mutuufu bano abaana bakambwe. I'm protecting her from the cruelty of the world because I love him so much. Ate saagala boogera ebintu bingi bindamaging naye mudamagingiremu. So I want to first protect him. Maybe when we are okay and we feel like we shall let you say whatever you want to say. Nno kale wali olina kuba bweru. Ebintu bye bya luzungu nnyo. Kuba kati ku lunaku olusooka aba ali mu nsi tuba twamubawadde ng'obusuuka twabutaddeyo nange nga face yataddeyo nabuteekayo nange nabiteekayo byonna but I didn't put his face. Ozoddawo n'olowoozamu n'ogamba ku mwana engeri gye yannuma musibiddamu ebyokuzaala naye weeyagala n'olubuto walwalako ofuna ka morning sickness kano saabala kintu kyonna tewawuliranga mu bunafu mwana leero ansambye leero lumpaddemu obunafu nothing. God was so good to me. Saawula kintu kyonna wanaaba ebidagala bino nabinaaba ku makya nabinaaba n'ennywa buli kimu nakikola wayina amaanyi. Nze nali manyi ogenda zaalira mu festival eriwa eya Kenzo ate wazina n'okkirira paka awo wansi nali nkyali nno nali muzeenuza omwezi nga guno ng'abasawo tebakugamba ng'oyambala enkondo ng'omusawo yangamba just nkendezeemuko kahil kabeera bit short nengatangana kwambala nangamba tejjokoma okubeera active kijja kuyamba n'okola ki n'okuzaala kati nga bw'ova olweggulo mu bivulu ekiro ekyo boddayo towulira nti olinamu fatigue oba ki banaaki. I was very energetic. In fact, I was too energetic. I was a normal person. Obulamu bwange bwagenda maaso normally. The only change was my stomach growing big. Everything else was. Awo watuchallengingira awo nga buli muntu yeewuunya agamba omukazi alina amaanyi. Ate n'abantu bawunya bagamba ate yamala okuzaala she still went back to small. Wakubirawo gym. Kwegamba yeah. Waliwo akazaala bw'oti n'okubirawo omwana wasitegeeza wasindika saasindika surprisingly. Teri akikiriza. Abasiza nga balwawo bakkiriza gym. Nze natambula. Of course not gym, but I used to walk. Awe nagambye gye mbeera. You can walk. 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 Kitegeeza okutambula kusala omubiri. Yeah, a lot. N'olubuto. Yeah, nze kwasala. Naye kati wanywa buugi. Buugi bwo saawunya because tewali akatogo. Siri muntu wa buugi, siri muntu wa mata, siri muntu ebintu ebyo si. Wali onywa ki breastfeeding? I used to try bagamba nywa chai. Chai mungi n'amazzi mangi. Ate plus I had a lot of milk. I had a lot. Simanya na kati omwana akyayo. Nga ndya bamita mukene ebyo mukene bireeta amata. Walyanga mukene. Nendooza nga tolya mmere n'efe gye tutuula ne tusimba n'olukono. Nali ndya. Gwali olina aim. Lwakubanga I had a friend yali anfaako ng'era byendi monitoring n'agamba take chicken soup, take nga kugamba ebyoboolya. Mu nkoko yonna ng'onywamu supu. Chicken soup ate nga amukuweereza nga ampakinze bulungi. Enkoko takuwaako yadde ekifi. Soup. Lwaki yalagana enkoko tegejjesa. Hajja fitina. Yakulabisa ennaku. Lwaki yali akugana enkoko? Okimanyi yakulabisa ennaku bwanna kawere. Yo yandabisa ennaku bati yangamba omanyi okuwusa ng'omusupu buli nnaku. Yangamba nkikolera gwe yananywanga supu. Namukene. Namukene. Ebyo bisobola okuwa omwana. Maama wabirya kasita tewayiika lubuto. Ebisobola okuwa omwana. N'oddamu n'ozina. Ng'olukindo luli kiti. Nga baga lukwata bukwasi teruta. Nze olwange my daughter gave me only what 2 to 3 months. Nangamba I'm okay now. And even those 3 months. Nali saatuula yangamba I should walk nentambula bwayitawo like I think a few weeks or a month nangamba nsobola n'okusiba belt. In fact nasiba belt like after nasiba belt
after like 7 days. Waliwo belt etandika. People don't know these things. Tebabimanyi bambi naddala abasiza. Waliwo belt, in fact, erina n'okuyamba ennyo okuzzaawo ne muscles zo if you had a cesarean. Waliwo belt esooka gy'osooka n'osiba, so it contracts you well, neekuzzaawo naye nga tekunyiga. Kati we nagivaako, I think in 2 months, oba 1 month oba 2, nenzira kweri ate kati ekola ki? Esizinga. Esizinga nga totyamu yadde nti ebyenda byange singa ngenda okusumulula nga nabyo mbisumulula. You follow the rules. Wagamba, if you feel any small pain or if you get any bleeding, it means there is a problem. So I didn't get any signs of something is wrong. So eno belt esooka tebagiseera nnyo. Tebaziseera zonna. Bazitunda mu ddwaliro oba eno mu bantu nga gye bagula abalala. Era erina kubeera nga amanyi ebyokuzaala kuba ayinza okuwa ekitali kituufu. N'omuganda njagala esooka ndi wasiza. Ayinza okuwa esembayo n'akuyuza. Muri siriyasi kuba kati ebyo byatulema. Byatulema ebitandika n'ebiddako. We just don't want to be informed. Tetwagala kwebuuza most times ku bantu abatusookayo. Ne bw'obuuza ku muntu eyakusookayo, trust me, you cannot fail. Twebuuza. Just tulya nnyo. Twalyamu nnyo nga nva ku buugi. Kati nze Vinka yaŋŋamba, eat. But when you're eating, sooka osibe belt. Naawe okutamangwa nti. Naye lya. Yaŋŋamba, whenever you're going to, kasaateeka emmere balipa tosooka kusooka ki? Sooka osiba. Tuula bulungi lya mmere eyo. Kano olowooza ku mmere gye baba bakuwadde olyako kyenkana ki? Anti ogwo omusipi gulaga ki? Nti lya kitono. Gusooka ne gukwata oluto ne gulusiba. N'olyako akati bwe kati. Enkoko yonna n'ogireka. Obuzibu bw'onkoko. Bannange. Oyagala banyanjule lwa nkoko. Oyagala osimanya okuzaala nnyo n'okulya enkoko. Njagala oluyite ku birthday zo. Lwa nkoko. Nayo negobyeko lwa nkoko nawe. Nakuweereza enkoko ku weekend. Nawe negobyeko lwa nkoko. Nakuweereza enkoko ku weekend olyeko lekerawo okummanje. Lekerawo okubanja enkoko. So Karo Kasiita yoyo omuyimbi wammwe abeetondedde abagambye aleeta akayimba. Akisooka agenda twakayimba nga ali mu ngoye empanvu. Kyakubiri alina kolabo n'omuyimbi waffe Spice Diana. Okitegedde? So amaaso gatubeereko ki? Kulutimbi. Ate bana akayimba bakaleeta. Tukawa obuwagizi. Tukalabe. Omwana Kinga alina okukola ky'okugulawo edduuka nti. Ndowooza kwero ojja Twitter. Kuba yali onja bayita. Amasimu ganakkirizibwa. Amasimu gajja bagakkirizibwa nnyo. Because it will be maybe it will be unveiling. I don't know, Sina sure if he will be nyizo dimalama nga ne tali yet there. Okuliko obukwakuliza ate era nako. Bannange nedda. Omanyi Kalo katukuleke n'ebintu byo. Beera n'ebintu byo. Simo bubi. Naffe ate tukulinaako buzibu. Mbadde manyi ebintu we tusaba edduuka ne liggwa tabe kumwa. Ate kano taddewo era obukwakuliza. Ayinza okuba atali ready. Kalo tukulese n'ebintu byo. Tukulese n'ebintu byo. Wali ogenzeko mu depression yo? No. Yogendemu otya ggwe. Kuba ebintu kati tanyiiza tukola ki? Kyogera taliyo kintu kyonna kyakitutte mu depression. Bano ba first boyfriend abo nga batawaanya abo. Nze bannange Hajat, I love life. Naffe twagala. Etsoka aba boyfriend abansookako bansanga sibiriiko nnyo. Ng'omutima toguwaayo. Nga bwakukyata olyanga omutima guvaamu bwe guddamu. Only one guy eyankyawako nempulira bubi. Ate ku yasembayo. Ngamba bwe yakukyawa tewakaaba. Nakaaba ne kasana kivaako. I think I cried for like about 1 or 2 days. I cried for like 2 days. Ng'okivuddeko naye nga wali omwagala? Nnyo. Nnaku 2 ng'okivuddeko? Wali okitadde mu nnaku 2? Nali nkitadde. Amiina, so kitegeeza kati gwe n'obukyawe ate nga bwe nakugambye I think ze omuntu tugenda okwawukana
like I think tuba tutuuse okwawukana nokiraba oba okiraba because kajjuka nze mba naawe weka so maybe we can be having like some problems there nga tetukwatagana bulungi nga ntandise mugenda mu lusirika ate siyomba naawe just mba nkwesonyiwa bwentyo nkwesonyiwa nga ndyawo naye nga muli mu mutima amazima gali nti nakwesonyiwa kitegeeza omanyi olusirika nsirika nnyo nga mweyitako ate bwe sibikola nsirika mu mutima si wano mu buntu ngamba ng'olina omuntu ng'omwagala n'akunyiiza ne mugendako mu lusirika olwo tolumanyi olusirika nembeera mu nyumba naye nga soogera naye nga bwe mweyitako I don't know how to do those things me I can't I would rather drive my car and go somewhere nembeerako eyo nenkomawo nga kimpeddeko ate bwenkomawo tuba tulina okwogera bankulaze mukati kenkomyewo kirina kivuddeko oli mu nsi ndala so togenda ngakwena mu depression era bagamba simanyi abakyala be bazaala asima bagenda mu depression nze bwenasooka okwegobako saagala muntu kuŋŋamba how things work tojja kuŋŋamba mwagamba kiki mbuozaala simanyi nofuna depression esima omwana amenya ani agamba atamenya nange esaabifu abantu baagala okupreachinga ebintu ebitali esimanya mbu postpartum depression who told you kati omuntu akikola because baba akimugambye so it's in their head sisobola mukwano nali happy wali happy ne ku lubuto wali olaga nti oli happy ne bwenazaala nali happy bwe kimu nakikola nga kirina okuba tutuuze wano sifunako ku postpartum depression naye ndowooza abantu abamu ndowooza ejja lwa bintu ebirala ebyegattako awo I know even when we give birth men change men change kati omuntu agenda bambi okulabanga olumusire bagiyita sajja gwazaalidde yakyuka waliwo abazaala ng'atafuna yadde ka message ka mwami we nga muga nti kuliko omwana waliwo abazaala nga bamukubira amasimu omusajja takwata kati abeerawo ng'abewaka be bamuliko naye nga ye ebirowoozo tebiriiwo I just want to thank God kyekisooka and thank God omize ebigambo byo kugambye nkuwa omuthankingire kale munthankingire kale binjogerere byebatengedde okwogera byayogerere munaa byayogerere nawe kikoze okigenderedde kuba okyalidde dde ati ngenda kyogera I want to thank God kubanga kyeyakimpisaamu n'okwebaza my man for being there for me in every way obutansikiriza kufuna postpartum depression teyansikiriza kubanga abasajja b'ozaala bakyuka because your body changes oba tokyalinga bwe wali but omusajja asigalawo awo naaba nga akutunira nga bwali akutunuulira luli nakukwatakwatako nga akutunuulira nga bwali oba even better nkalaba ati kati walika bulungi nnyo oba olina mwebaliza wali makate mu City Square amanyi kati batono anti abakola ebyo webaze bbaawo munnaaye naye bale nnyo mukwano nsiima tofukamira akitegedde mwe abatalina mpisa mubeerayo kati olabye bwobikoze naye kati yafukamidde bakubye oli emigga kuba kumakya bamugunda nga abagobe nti wonna wali watudde akitegedde tukwebaza munnange taata lwaki mwebaziza ati ng'onkubye omwenda wali emabeka nakugambye mwebaze nenzira anti nze ndimu okuzira nawe olimu entondo ndimu entondo olinamu ku ntondo tolina ntondo weesiimye aze ku ntondo kwendi okwo olimba wensulaawo sina ntondo yadde nze bannaye ninga wondaba kyolaba kino bwokitwala kyolina kyofuna twaliko kyekwesi mwana gwe togenda kutuswaza togenda kutuswaza maama lwakuba tugobye ku mikolo ate togenda kutuswaza naye era tujja sinikinga tujja kumanya nti kalo bamwasiza tujja kumanya nti kalo ali lubuto olulala tujja kumanya nti kalo byonna tujja kubimanya of course pregnancy yomujagiraba naye bizigaye temujja bimanyi temujja oli serious temujja ate abeewamwe abaanitibadde obafuga bubi sibafuga just nabo beefuga abantu bakulu
Toyagala nnyo balemeza. Mugamba kimu abakitegedde. Mugamba numa abakitegedde kye mugambye si kirwako. Osobola okwagala omusajja omufumbo? Bannange zisona. Maama gw'otidde nnyo. Because I cannot share a man. Nakulabye. You cannot. Ku kyegyo ky'olina kuba biri ebyokusharinga eman bya kibuli. Ate gwe ku kyegyo kyo mbeera nnyo bw'omu. I cannot share a man. Bannazirise dda. Nfa bannange. Obeerawo tozirika. Babeerawo we bali. Balya n'emmere banyumya. Mama tonyumiza. Sagana God forbid. God forbid. Bakambwemu ennaku zino. Awammwe. Ewammwe. Twali tumanyi. Okudaddemu nno. Okudaddemu kkalu. Ewaffe. Naye nga lwaki tetubeerekereza twakoledde ku makeup. Ha makeup yuge. Bwe tusanze kalo wano ne tugamba katumukoleko tetumusanze eri gye baweevinga ba honorable. Musanze wano tunyumyemukko naye abawagizi be mbadde mwemulugunya ate abibayiseemukko bye muwaayiriza agambe awo mulimba kubeera kati ogenda waliwo abagenda okugenda mu comments anti ze zisoma bagambe nkala alimba atulimbye naawe atulimbye. Babeera bamanyi bwe bamanyi. Nga naawe ng'omuntu omanyi ekikulu. Nange manyi kyemmanyi. So tosobola kuwakana nabo. So Hijab Nation ennaku z'omwezi 31 August Millennium Grounds Erugogo abasiraamu mwenna n'abatali basiraamu mujje tucelebrating ekyambalo kya hijab okuyingira emitwalo 5 10 milioni 3 emmeeza seat ku mmeeza ya mitwalo 38. Kuliko ennamba z'essimu okwo ayagala reservations nammwe abaagala stalls weeziri za bukadde 2 n'ebirala bingi byoyagala okumanya. Mujja activities nyingi gyeziri mugenda kuba munyumirwa mu ngeri eri halali. So musiibe bulungi mweraba. Even 22nd June Yeah, 22nd June bakyali baffe ba Blue Theory mubamanyi bulungi mu kuba omuziki baagukuba ate nga nakati bakyakola ki bakyagukuba. So mujje tuwagire Cinderella Baby Lilian Bawezi ne Jackie Chandru. Mujje tubawagire bambi mujje batwetaaga tujjuza Sheraton yeyo bagobe n'oggoba bagambe wajjudde by 12 ate ab'emmeeza bannange abantu b'emmeeza mulekeraawo okujja leeti. Abayimbi baba baagala kuba kifaananyi kya audience nga ekitufu agenda bafuna abantu bajja naye nga ab'emmeeza bayingirawo ssaawa 3 bambi mukyuseemu abagagga baffe working class awe nosooka ne bacapa ne bali bawaakiri bano nabo batuyambe bakeerengako bawulidde. So 22 June Blue Theory Sheraton. Bye.